I know Uganda people, they like to speak in English. But Uganda is not English. English in Europe. Leero mbyafaayo bwe bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1985 General Tito Okello Lutwa yalayizibwa nga pulezidenti wa Uganda ow'omunaana. Mu nnaku 3 emabega ng'akolagana wamu ne Basilio Lalo Okello, General Tito Okello yawamba obukulembeze bwa Uganda okuva kwa Apollo Milton Obote eyali afuga Uganda omulundi ogwokubiri. Lutwa yalayizibwa omulamuzi Sawulo Musoke ku mukolo ogwakolebwa ku madaala g'ekizimbe ekya Paalamenti. Olw'okubanga Lutwa yali si musajja alabye ku mbaawo eziwera ng'era tasobola kwogera lulimi Lungereza, yasalawo akozesa olulimi Oluswayiri mu kkuba ekirayiro kye eky'okulembera eggwanga Uganda nga pulezidenti waalyo omuggya. General Lutwa yali munnamagye yazirwanako mu Ssematalo owookubiri ng'era yali aduumira amagye ga Uganda okuva mu mwaka ogwa 1981 ng'ekifunno kyamuweebwa Apollo Milton Obote eyali afuga Uganda mu budde obwo. Mu kwogera kwe, Lutwa yategeeza nti gavumenti ye yali yakubeera ya kiseera ng'ono yategeeza nti tajja kusussa mwaka gumu mu bukulembeze nga bw'akola entegeka ez'eggwanga okulonda obukulembeze obujja ng'okuluubirira okukulu waali kwakulonda Pulezidenti Kasimu Nnamagye wabula omuntu wa bulijjo. Wadde yamatiza abayeekera bangi abaali balwanira obukulembeze bw'eggwanga, Yoweri Kaguta Museveni yagaana okumwegattako. Lutwa yafuga Uganda okumala emyezi 6 gyokka okutuusa gavumenti bwe yavuunikibwa abayeekera abaali beegattira wansi wa National Resistance Army NRA nga bano baali baduumirwa pulezidenti aliko kati Yoweri Kaguta Museveni. Lutwa bwe yawambibwa yawoŋŋangukira ku mulirwano mu ggwanga ery'e Kenya. Tito Okello yazaalibwa mu mwaka ogwa 1914 mu bitundu by'e Acholi ku kyalo ky'e Namuokora mu disitulikiti y'e Kitugumu. Ebimu ku bitonotono ebimujjukirako kuba nti omu ku baduumizi b'amagye abaali wakati w'enteeseganya n'eggye ly'e Tanzania li Tanzanian People's Defence Forces kw'ossa n'erya Uganda erya Uganda Liberation Army omwava okuwamba obukulembeze okuva ku Idi Amin Dada mu mwaka gwa 1979. Era bw'atyo oluvannyuma lwa bino n'agonnomolwako ekitiibwa eky'okulemberamu eggye lino okuva mu mwaka ogwa 1980 okutuusa mu mwaka ogwa 1985. Leero mu byafaayo General Lutwa alayizibwa nga pulezidenti wa Uganda omuggya.